Edembiro dole amyuka kalisoliso wa gavumenti omukyala Anne Twino Mugisha Muhairwe ng'ali kwolekera wali mu disitulikiti ey'Emayuge ku lugendo lwe lwali kwano mu Kwampa ogwa Busoga okubona ng'ate alondoola emirimu bwegitambula n'okusingira mu bitongole ebya gavumenti eby'endawulo. Ono asibire wale mu isipatale enkulu ey'Emayuge wagwira obugwe ekibwatukira nga n'abakulu batwala mu sipatale eno abasinga obungi babeere ng'ate tibaidi ku kyala kwe. Wano omumyuka wa IGG Anne Muhairwe asoose kubanga atalambula irwaliro lino n'okwayamu oku n'abalwaire okutaako n'abagenza obalaba bamuloopeire ebintu kamaala ebimulese ng'amyanya mutwe otimbuzi bw'emyanya ekirevu. Bantu babangi tutukeire kunjo tukali kulya kumere tuliga naye tukali kutuka kuikimenti. Kadusaba gavumenti ekuyambe tuli bubi. Ifwenga ifwe abantu abawansi batuje mwidwairo ngere nerya gavumenti. Turwaho ino umwana wabanga ari kumwene wakoje ari kwatuseo kunagumangu kusoka bakuza kulia mfaka bakolechi kwa kubigiriza ino ibintu ebyo kuwandikira tujyo namba njimbo inakadini sasa wanga kidimala kale jegagala gavumenti eransa bano mbere bamukobye ebindi kubisize kubanga tebimwewunisa n'obulezi obunkubye mu sipatale eno abakulu balyo babuguze abalwaire libaawo aya abasawo nga abasawo akukuba akama yakoba ati idagala wobuli n'esente leta nkufunira idagala lya beirayisi. Sipatale eno ey'Emayuge Health Center eyokuna olunakubakoba nti efuna abalwaire otinga 200 n'omusobyo abaida bantu bafuna bwiddandabi taako n'okulwalirawo akola nga atwalirwa lino ono nga ni Dr. Wangubo Ismaili aikiriza tekituufu omugendo gwene babitirirako wabula mbeera yakoba ndibeetaaga omukono gwa gavumenti mu bintu eby'endawulo. Ebintu ebituweebwa bibalibwa ku ddwaliro erikaali wansi aye abantu betuli kusavinga babitirivu okusiikaku awo so tweyagana nti ebikozesebwa bebatuwa tibimala kyokka nga nebyo mu bitamala tibida mu biseera kyakubiri ku kyo twaba nti eddwaliro bwe liri mu sententini abakozi bebatuwa tibatuukana kumala abantu bebalina kusavinga. Dokita omulala tosobola kukola nnaku 7 kunkyo n'obwire ng'eddwaliro eriri wagati mu disitulikiti tulikola nga district referral buli muntu yena gyava akobaja mu Inene aye Inene mu disitulikiti neribali wange itono. Tukitegeireku nti mu irwaliro lino bw'obanga wataka ku bantu bakuta mu kasenge ak'okulongoosa olina okuba nga ate otayo akavunda nsiko bwairenga bino Dr. Wangubo ayina engeri yabitapwitemu. Esente mbakobye nti kisinziira ku bintu bwe bibanga biriwo era bwe ebintu nga biriwo mu bwiduvu abantu basasula aye kano oluusi bakolanga kutugemeraku tusobola okolaki okubaweereza basuusa mitwalo 15 kwa 2 oba 25 kusinziira ku bintu biki bye tuba tulinawo. Omukyala Anne Twino Mugisha Muhairwe amyuka kalisoliso wa gavumenti oluvannyuma tukobeire ensonga lwaki agenegayireku mu Busoga. Tuzeeko kukola emirimu gyaffe nga kalisoliso wa gavumenti mu Health Center 4 in Emayuge kubanga era tufunayo ba whistleblowers abatugamba abatubbirako ne batugamba eno embeera mbi nnyo era batubiddeko n'ebitundu ebirala byetugenda okugendamu. Ono ayina mbeera byatukobye ebindi ku ebyo byebazuire n'okusingirala mu isipatala lino. Naye abasawo walina okubeera abasawo 3 twasanze omusawo abalala bonna tebaliyo ba clinical officers tebaliyo mala twamukwire nagamba ali mu galaji kati ogenda okya mu galaji ku Mande ng'omanyi olina okubeera ku mutwalo ssaawa 8 musawo tanajja abalwadde bonna nkumu n'enkumu babadde awo ku busiibufu bw'empisa mu basawo oba ne ba nurses abakolayo ate n'okubulankanya kw'eddagala gavumenti erireeta neriteeka mu health facility naye abasawo bennyini ne balijjamu ne bagenda ne balitunda oba sinekyo ne basaba essente mu bajjanjabi oba mu balwadde okusobola okubajjanjaba. Wano wasinziire yalabula ni sekulabula n'okusinga eri abakozi ba gavumenti
abatola ku bantu empiya balaba batuuseeko obuweereza bakuba nti bano bwebakyayireku. Kubanga bw'oba tukyusizaako tujja kukwata, tuli mu kkubo tujja, ate bwe tuba tuzze tetwagala nsonyi. Bwaba oba sitaani yankemya, baba bali bagamba sitaani yabakema, nedda gamba sitaani lekerawo okukema kubanga tujja kukwata. Musulo Robert, Baba TV, Amakondi.